Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Waliwo munnaffe yambuziza ku kigaji. Kusookera ddala kino kye bayita ekigaji. Kigaji nno ddagala nnyo kijjanjaba bingi era nzize nga nkibateerayo ku channel yaffe eno Kyaiti. Kati waliwo omukyala eyakimbuuzizza nti wembeera nga ndi lubuto ne bakindagirira nga ndi mulwadde w'omusujja asobola okukinywa, kyenyagadde okubeera nga nkuddamu. Kati bw'obanga oli lubuto gw'omukyala ne bakulagirira ekigaji, ekigaji kino toteekeddwa kukinywa gw'olubuto. Ekyo kyonkubuulira eky'amazima, si kirungi kunywa kigaji ng'oli lubuto. Kuba kyoyagadde okumanya, bw'oba oli lubuto eky'amazima kyandibadde kikulu nnyo n'otunuulira nnyo eddwaliro. Nga bwe mukimanyi nti bw'obeera ng'otugeze nga waakafuna olubuto bw'oti, kiba kikulu n'obeera ng'otandikirawo eddwaliro, babeera nga bakwekebera endwadde ez'enjawulo wamu n'okugema obulwadde obwo obw'enjawulo. Amalwaliro ago gakola ku nsonga z'abakyala b'embuto, babikolako bulungi nnyo. Kati n'endwadde zino z'oba ofunye, tugeze ng'omusujja, kikulu nnyo ogende mu ddwaliro. Lino eddagala kati nga kino ekigaji eky'amazima ng'oli lubuto, si kirungi kukinywa gw'ow'olubuto. Kyesonyiwe gw'abadde akimbuuliza, njagadde mbeere nga nkikubuulira. N'olwekyo omukyala w'olubuto tateekeddwa kumala ganywa kigaji, si kirungi. Kyo nga kyo kirungi okujjanjaba omusujja. Kijjanjaba omusujja, osobola okisalaasala n'okitokosa n'obeera nga onywako mu kipimo, naye ggwe ow'olubuto toteekeddwa kukinywa. Kireke, tokikozesa. Kyekyo mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.